Yes, additive jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ne kade bagita additive abali Qatar, Saudi Arabia, Oman mbagamba nti muli bakabinyo okubanga mugiye kumirako. Abali mu ggwanga lya Canada, Toronto mbagamba nti muli nnyo okubanga mugiye kumirako. Abali mu ggwanga lya Qatar mu Doha, abali e Kuwait, abali mu ggwanga lya Iraq ekibuga abakiyita Baghdad namwe batumedeko ne mbebaza nembagamba nti mwabale nnyo kubanga mugiye kumirako. Omusumba Tom Mugerwa yayingizaawo ekyuma ekipya, yayingizaawo emmotoka empya nga bw'olengera mu kifaananyi era ng'endiga zigamba tezimwinaako bizibu bwonna. Endiga newankubadde bemulugunyiza nga bagamba waapi biki bambagamba nti naye yandibadde nti azimba kyaki nga omanyi naye abasinga bagamba mufundako Pastor Tom naye ate Pastor Bugingo ye ababe basabira mu nkuba naye ono ayinawo kugamba abantu mwe batuula newankubadde kale nfunda naye nga jjukira Pastor Tom ali mu nteekateeka yakubanga azimba kyaki. Bamukwabo kugamba abaali mu nteekateeka ne Pastor Wilson Bugembe, yes, kosa ne Pastor Kakande okwawukana ku Pastor Rosias Bugengo. Omulenge yayingizaawo ekyuma ky'emmotoka, ekyuma kya kabi kya ttabbu kya mutawaananyi, emmotoka eri mabegaawo gye yayingizaawo ekyali mpya ttuku era abasinga bamwagaliza bisinga. Ndwawo okulaba endiga ezaagaliza Pastor Wazobambi ng'afunye ekirungi kubanga Pastor Bugingo oluusi bw'afuna ekirungi guba mugambo gutoka omukawukana nti munnange bangi bakoze ki, bangi bamwagaliza kuba ndowooza ebiseera ebisinga oluusi ndowooza era wabaawo enjawulo kubanga bwetegeeza wa Pastor Rogers Bugingo abasinga basabira mu musana, basabira mu nkuba, enkuba bw'ejja bagwerako, tenti zaakaddiwa, tenti zaayolekayoleka kugamba enteekateeka teri bwe y'amaanyi eri awo. Naye ate wa Pastor Tom Mugerwa ye balina kyaki basabire mutundwe newankubadde kale si ngazi nfunda naye nga yagamba nti ajja kuba agyongerako kubanga agigaziya. Emmotoka ya kabinyo gye yayingizaawo, emmotoka ya taabu nnyo ya mutawaana. Kino kiba kitegeeza nti munnange endiga sebo zisonda akasente akawerera ddala. Zinewunya Pastor Ted gamba nti ye ne Pastor Bugingo nti basondako obukadde oba yagamba obukadde bisatu oba yali wiiki emu oba zaali nnaku ssatu. Awo nakasa negamba nti bannaye endiga ziwaayo akasente era ebiseera nga woba Pastor mutuufu wetaaga nobazimbira kakyaki ne bawona enkuba n'ebisooto. Pastor Tom Mugerwa yagamba nti bannange okugula emmotoka sibasuuliridde kyaki ndi mu nteekateeka okubanga ngizimba bannange. Muyinza okugamba nti ate erowoozezzaako nguzaaka mmotoka naye nga nenteekateeka ya kyaki ali mu nteekateeka. Yabadde n'akakasa endiga ze kazigamba nti bannaye bandibadde bakola ki, bandibadde babeera bagumu era endiga tezaamwataakinzeeko wadde kwemulugunya ku nsonga yonna olw'ensonga nti bamukkirizamu era abasinga bamuyozaayozezza. Munaye yayingizaayo emmotoka mpya kapyata yayingizaawo kapyata lumamyo yegyolengera amabega mu kifaananyi. Bagitafa additive subscribe ate onyige ne kale comment section weeryawo bakawuntira mu comment section ate osigale nga ogyekumiddeko. Mbeebaza mbagamba nti muli babode nnyo okubanga mugifollowinga updates mba nazo ziba zitambulatambula okwetuula eggwanga lyattu Uganda. Bagitafa additive sigala ng'ogifollowinga, sigala ng'ogyekumiddeko. Mubeere bulungi, mbagala nnyo mwenna. Likinga, commentinga, subscribinga onyige ne kale fa additive nsonga za Pastor Tom Mugerwa munenge bw'atyo yayingizaawo ekyuma ekipya kapyata era nga ne kyaki agamba nti ali mu nteekateeka era ejja kuba kugamba ekomekerezebwa essaawa era ajja kuba ajanjula mu butongole. Ekyebuuzo ali mu kugizimba story ki kubanga agamba ye ajja kuba ajanjula emaze kuggwa mu butongole, ajja kuba ajanjulira endiga ze. Sigala ng'ogyekumiddeko. Mbeere bulungi, mbagala nnyo mwenna mwera.